simanyi bweyimiridde ku kiyitibwa bukkiriza oyina ebbanja nga bwe nnina ebbanja mu bye twetaaga okusooka okumanyira ddala nga si byakubuuza muwalimu bwe obukkiriza kyeki. Obukkiriza bwe tuba bakukirekaawo tutyo buli muntu mukkiriza. Abakkiririza mu byobuwangwa bakkiriza era abalina n'obukulembeze bwabwe era buli muko ne kunkayana. Ndoza nekino kakigireyo ddala bannanga abasiraamu abannamaddala tebalina kakwate konna nabashiriku nga byenalabako emabegakawo juzi ku mawulire nga bannatawhidi bafunamu butakkaanya ku muzikiti ogumu. Muzikiti bajja ne beeyongerako akatundu omukulu kaataabawa kukakkananga ebifuba bibabugumye. Bannatawhidi bwe bafunamu butakkaanya, Allahu akbar, akulira enzikiriza y'abashiriku najja ataakiriza embeera. Shiriki n'ataakiriza tawhidi, tawhidi ne yeebaza olwebaza oba oyo aba tawhidi mwaname tawhidi ki nasima olusima si lwakuno nga shiriki abayambye. Era shiriki enkayana za tawhidi ne tawhidi ya shiriki yazigonjoola ninga shiriki wa tawhidi wa wange ensonga zatazigonjoola shiriki biri wano waffe ngwezi tuli waggulu n'ebirevu ebiri bifuba biba bitubuguma nesekawange kasawuli shiriki yabakubako gandi sheikh akafo nkasasudde. Tubakubanga ddala tawhidi munyikivu ng'obukkiriza bwannamaddala tuwummuza enkayana zaffe eza tawhidi tukati shiriki twesonyiwe bino tebikwatako maliriza birala bino byaffe. Ma kana lilmushirikina an ya'muru masajida Allah shahidina ala anfusihim bilkufur, suratu Tauba. Tekibangawo shiriki kuyamba ku tawhidi wonna ebbanga lyamala nga shiriki ekakasako nti nze ndi waludda luno. Biri Uganda kigambo bukkiriza osaana okukyebuza bo bukkiriza kyeki. Ffe tuli bakkiriza ng'obukkiriza n'ennyinnyonnyola yakyo tetugimanyi. Kati gwe ne bw'oyogera byonna ffe tuli bakkiriza oba oyogedde ki, ffe tuli bakkiriza, ffe bagambye okusiiba. Thaniyan, oluvannyuma lw'okutegeera obukkiriza kyeki, omuntu asaana ategere biki byateekwa okukkiriza eri abakkiririza mu Kristo. Era East emabegakawo eyakaggwa amawulire g'ekire okusaawa 4 gataliko nfuufu gatuga nti abakkiriza bakulumulukuse bonna ne beeyiwa mu masinzizo. Khalid nali n'ababuulirira baali bakkiriza abakulumulukuka paka mu masinzizo. Omukulu Khalid nali nakwata omuzindaalo n'abalyowo emyoyo bo bwe bamanyi ate oba oliawo batuufu kuba bakkiririza mu juzi balina Maria gwe banona e Rwanda abasajja abakulu bajja batitibana n'akabumbe kati nga mukaleeta nga mufuna mukatadde nga mufukamira kabawe emikisa. Kakati kuba birinza aketisse nako kenetissa ani ateeka okwebaza munne ng'atenze nzize ntoba naawe n'okutuyana ntuyana. Abo nabo bakkiriza. Kati gwosaana ofeeyo nnyo otegere obukkiriza obutuufu kyeki, biki byenteekwa okukkiriza biki era bye biriwa. Ekyokusatu nteekwa kubikkiriza ntya.